Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Bwenyimi yako Executive Media nekola drop yo nenjiteeke wange. Kabulaza bannange channel yakomyeyo musubscribing. Nfiirwa ki? No enchikola, Kasuku n'akikola. Kuki n'akikola. Simon n'akikola. Faruku Sakozi n'akikola. SB4 n'akikola.
Opushifa n'akikola. Jini Namukasa n'akikola. Mary Nambwayo n'akikola. Nalongo Lewis n'akikola. Nalongo Kitone n'akikola. Shalom 256 n'akikola mbuulira. Oyinza okumala omwezi nga tonnazaayo ssente z'obadde ofuna. Kizibu. Antuganya okweyagaliza. Naye kati wano buli omu ayagala kubanga ye YouTube bagamba nti nze big YouTuber wano mu ggwanga. Big YouTuber ng'okyalina emitwalo 2. Nga nkyalina emitwalo 3. Tunuulira ensi endala ze tukompiitinga nazo ba YouTuber bali mu ssente mmeka. Akola emitwalo 2 egya $, n'agamba leero nga kiganye. Nga kiganye n'obulumi afa obulumi. Naye nga alimu 2. Alimu 2. Kye tulina okufaako gavumenti erina turecognize. Bamanye nti weetuli tetuliwo kubalwana. Tetuliwo kulwana muntu yenna. Tuli wano tukola ng'omusawo bw'akola. Mbutwevuma. Nga bw'olaba abasawo bonna be batali kukolera mulago. Buli omu alina gy'akolerewo enjawulo. Abasawo balinawo amalwaliro ge bateekawo agaabwe kibaleetera okuwa abalala emirimu. Naye ate waliwo ekibagatta. Kuba Masembe bw'oba oyina gundi akwata ku kamera jingiwu nga nange nina abankwata ku kamera ninayo omwana editor awo ngaba emirimu. Ngaba emirimu kitegeeza gavumenti ogiyambyeko. Kitegeeza tuyambako ku gavumenti. Tuyina okubanga association zaffe grow esobola tuyita ne tuteekamu ku ssente. Nkufuna. Lwaki YouTube afiirwa nga tainaawo yadde essente ezigenda okumuyamba ezivudde mu YouTube banne. Omanyi tuwadde tukitandise nga munaffe bw'afiirwa tusobola muwa. Munaffe waba ayinayo ka birthday we can contribute. Kifiirawa? Kifiira lwakuba nti buli omu apinga buli omu alaba munne nga mayina. Omuntu yenna bw'aba alina abantu basasula at the end of the month n'amugamba ssente ziizo. Mulimu. So abantu abatuulaawo nawoza batuulaawo ne bakeeraawo mu makya ne baasama tebakola. People are working. Gwali akyayina ekirowoozo essaawa zino n'owooza mbu YouTube okubeera YouTuber si mulimu. Ye kwaliko ekikyamuweta gatwala butabika. Lwaki omutwale butabika? Because at the end of the day bamala ne bagulawo YouTube channels nga bamaze okukkiriza nti ate bo gye bateeka waaka be bali mu kuwestinga. Subira buli omu ali bulungi kamera nkira. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Mbabuuzaako mwenna abakyekuumidde ku executive media. Leero gwe host. Amanya agange nze Zubedah Byantalo Shamimu Mayanja. Nga nkyazizza Masembe. Kati akantu kakyuseemu. Kakyuseemu. Leero nza kukyazizza amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Ku executive media olina okwogera ebintu byonna, olina okwogera we tukolera. Sebo wane edduuka lyange Gibbs Bridals bw'omala ogamba abantu nti mission ya $500. Agaki? Agaba subscribers sebo ndi ku mission. Naye abantu basubscribinze. Mission ya $500 omwaka ogujja. 26. Njagala tutuuka February nga emitwalo aga. Tusaba Allah akumalire. Biidhini lajja kumpamu busiina muntu gwenfitina. Basubscribinga era ndi musiimu sirina tabbu yonna. Mbuka tuleme kunyigako. Mission yeegaane. Naye abantu basubscribinga njagala emitwalo aga 5. Ate bwe ngamala njagala 5 amalala mpeza akakadde. Tusaba Allah akumalire. Amin. Naye nga bitambula bitya manyinange? Bitambula bulungi my blazer. Tolina tabbu? Sirina tabbu yonna ensi nagijjako amaanyi. Ndina abantu abo abanjagala. Doli walina baki? Nalina bafeeke bangi. Nali nga nsanyusa abantu buli nga ntya nga saagala nnyo bantu kubeera awo nga buli omu nga ninayo abatanjagala abo naddala banninaanya abo. Nina abantu be nayiirawo omubiri awo my blazer. Ngenda okutegeera nga ate bo baaba be bankola emabega binene. Ojja nakutya nno nga mbakugambye. Nga kyaliwo obeera naye. Ddala. Nga munyumya. Ddala. Museka. Nga wabatalidde Syria. Wabatalidde tolya? Nerekereza ye n'alya nze. Nga mwali ba mikwano okutuuka ku eyo steeki. Kati nze bwentyo bwe mba njagala abantu. Bwe mba njagala omuntu bwentyo bwe ndi. Naye ng'essaawa zino kati ate yasinga okwogera. Anti Gano bampalananga nga ndi nabo nga simanyi. Nga kuliko ng'ojja n'onyumya naye. Ku makya ne bukeera. Ng'ate bwanvaako byanjogerera birala. N'otambula naye. N'olya naye.
Nemwawukana. Netwawukana. Nayogera biyitirivu. Nayogera ebigambo biyitirivu. Lwaki? Ne tubeera n'abantu mu bulamu nga tebatwagala nga tubaagala. Naye ng'obusiru bwaffe butugamba. Yekyali wange. Abantu abo baba batulaga red flags naye nga tetuziraba. Kati ffe olw'okuba nti kati nze nina ekizibu. Kiriwa? Omuwala ndi omu banzaala omuwala omu. Nali nina omuze lwakati tegukyandimu. Nali nina omuze gw'okwesiba ku mikwano egyo nfiiringe nti nina basista abanninaanye. Tininayo gwe mpita sista. Era nga bwe mbafuna mbatwala n'ewa maama njagala naye abazaale. Mami nafunye sista. Nafunye sista. Yamanyi buli kimu. Kati ng'eyo weakness njirina. N'onkubira essimu n'essikwata okubira ono. Wagulina omuze ogwo? Nagulina. Gwavaawo? Nnyo. Kyava ku ki? Nga bwe nabaagalanga si bwe baali nga banjagala. Wabalaga omukwano bo bakuddizaamu kirala? Bampa birala. Ate nga buli ssaawa banjajinga, buli ssaawa kino ate nga nze ndwawo bajajinga. Waba tankutte sooka sigenda kuddaawo njogera ebigambo nti lwaki teyankutte naye nze lwe sikutte mba mubi lwe mba ngize lwe batandika maama alowooza simanyi asoose okufumbirwa nenfumbirwa ate ne batandika ebigambo. Abantu bandaze omutima abantu. Wafumbirwa tewabayita? Nabayita. Bajja ku sekretary. Ate era nga abakazi abangi bajja ku mikolo gyange abasinga tebayogera bigambo birungi gye ndi. Oba wali wabayisizaako bubi? Nze sayisiza ku bantu bubi Masembe singa mwantadda. Ekyo kituufu. Naye just kye nategeera nti bw'obeera n'emikwano emirenzi nti gwe ne bwe ndwawo okukubira omwezi toyinza kunkubira n'ogamba. Naye kati Shamim olowooza nti nno wafuna nnyo siyinza kuwulira ebigambo nti Masembe yagambye munaye Shamim kati nze nina bwenkuzoganya. Bwenkuzoganya n'onkubira nga sinakuwa interview sikuwulirangako ng'ozze ogambye nze kati oyo siriddamu kwogera naye oyo kati oyo biki. Era mmanya oli busy. Noddamu n'onkubira tonkoowa. Mpaka wempulira mutima muli nga nswala nenga ne banna. Nenkukubira leero. Amasimu gankubira gano nga we neebuzaabuza amazima ddala nfunamu ki. Lwaki sikamuwa? Ne maani ga my brother ati jankuwa akantu. Kati neesalawo mbeera na mikwano mirenzi. Era yenze gw'olaba mu basajja bataano nga ndimu omuwala omu. Ate munnange Mukama ayika yalwawo bubi kindaga nga yagala sooka kundaga nti kwatagana n'abakazi. Kuba nakulira mu balenzi. Bwe weefuula mbu mikwano gyo? Si mikwano gyo. Anti nze nakulira mu balenzi. Kati mmanyi bulungi nnyo okulivinga n'abalenzi. Kyova nsobola okubeera mu mikwano gyange abalenzi ne mbafiitingamu goyinza ogamba bw'ojjamu ogamba ndi mulenzi ate bonna nsobola bakontrolinga nga mwene. Ne mutabaamu yenna atammanyiira kunninnyako. Ekyo kituufu. Kati nze kati obulamu kati bulungi nnyo mbeera n'abalenzi ne tunyumya n'enzira ewange tagenda vaawo bakwogereko bino. Ate omulenzi saazi kati mwawukanya alowooza genda laba akapiira. Alowooza genda laba akapiira, alowooza genda kunywamu, alowooza genda kukola ki. Wawo ka girlfriend akamulinzi. Kati ate kati just abalenzi mikwano emirenzi kye ngimanyiiko giba tegyagala nnyo gikyajinga ayagala osooka omuwulirize. Kati bw'obayiga obabeeramu ayagala sooka bw'olaba akoze ensobi sooka omubuuze n'ensobi lwaki wakoze bw'oti. Kati yakunyunya nti ya sister nakikoze bwenne bwe ndikuba nga katomanyi nti si kirungi. Katolooza singa wakoze bwoti ne bwoti kyandibadde kitya. Kati nze ngamba tutandike kukola bwe tuti kuba kino kigenda tuleetera obuzibu. Simanyi bakutuma. Okola ki? Mbu owaaye kandeetere. Bantuma. Bantuma. Tebakutyamu. Abantu ate kati waliwo wetalina kubeera nnyo serious wawo olina okuba ennyo serious nabo n'omugamba nedda ekyo tetugenda kukikola ekyo tugenda kukikola. Toyina kubeera nnyo rigidi, toyina kubeera nnyo taafu nabo, ate olina okuba nga oli musanyufu, ate olina okutuuka n'obabuulirira. Kati bannyumira. Nagawa waayi? Efuliya. It is now like 2 years. Ozaze emyaka 2 nga siinaawo omukwano gwe mbagamba nti ono omukwano gwange muwala. Benninawo nga nzaala ndaba baana baffeeyi balina kujja wange kufuna advice. Saate gwe kugenda waabwe oba kutuulawo ne muteezaganya eggulu. Ampujjako nga alina kyanga nti maama kino bashuga nti namugamba kati wano ogenda kukola bwoti. Kati kino kiri. Kati era ndaba abantu bagaa kati nga bagondi bakulemye okulya bashuga. Bashuga bakyali mu myaka gya bawala. Kabuvubuka. Kabuvubuka. Nogezezzaako. Kabuvubuka abaana bakyanyumirwa bulamu bwabwe naye tugezaako okumukwata n'omugamba wano tuwaba. N'ogamba feeyi wano tuwaba.
Uchino chidi. Anti sugar w'omwaka guli. Ne sugar w'omwaka guno. Bitalamu. Yes, guno mwaka she's promising. Olaba mbu n'ebirowoozo kati bigenda bikuze business wise akuze buli kimu ate kati next year tulowooza okuba ng'agenda kuba omwana w'amaanyi wano. Nga buli omu agamba ono ye sugar gutwalina 225. Yes. Kati omuntu yenna omuwabudde kati oba so akuga nti nina mukwano gwa omuwala y'oli. Naye nina abaana abaneetoolodde abawala naye nga siri wa myaka gyabwe. Mbu views zibawaga mmwe. Baani? Bashamimu ne banna abalala. Baani? Mbu kasitolaba mikwano gyo gye weetooloolamu. Kati oba nange kanneeteekemu. Mbufe buli wofuna views ennyingi olanga bali banna abalala obakkakkanya golanga tebalina makulu gy'oli. Lwaki views zibawaga mimu? Kiringanga mwavu atannafuna. Mu family omubaamu omugagga Mungu gwasitudde. Bw'ajja n'ateesa nti bannange kino tukireke. Mungu b'atannasitula bagamba ye atumanyira olw'okuba alaba alina. Naye ng'olumu kyabagamba kituufu. Abagamba tusale ente. Atulagira olw'okuba yagiguze. Olw'okuba alaba yaguze sebo kati alagira tugifumbe boyiro. Ani agenda okulya ebya boyiro olw'okuba yaguze kati lwaki teyagitese n'agulako eyiye n'agifumba boyiro. N'agifumba yekka. Tebaagala muwuliriza olw'okuba balinamu entondo mu bbo. Ebuziba ntondo? Abantu abasinga mu bulamu kibi nnyo okuba nga towuliriza. Kibi nnyo okuba nga tosobola kugamba nti kino baakikoze lwaki atesiza tugule ente. Si kyagamba nti tweragalwa kuba nti tulina views naffe tuzinoonya nga bwe muzinoonya abalala. Okitegeera naye just nti kiri mu bali kati ate ffe tetubimanyi nabimanya nti tulina views because tusiiba naffe twegayirira be bamu abantu tusaba bannaye subscribe mukomentinge bambi otulabe just nti ekyenjawulo tutuula ne tulowooleza akantu noga bannaye kati tukoze tutya sikola bukozi okitegedde kati gwe nkya bagenda kukera bagambe nti ani yali tamanyi kyano bwe yali etambula eya Media bali bagimanyi Media era ye kyano gye nasooka ng'okuwa waaka wano kituufu ekyo nga sinawanze kuddamu kunnyikira kukola nnyo kubeera ku kyano yo nnyo Media naye Media bwe yatuuka Mungu n'agikwatamu singa eddamu kati wano ng'okyusizaamu bw'otulaba ogamba naye kino yegwa akubira Shamimu n'otakola ntondo. Shamimu n'akuwayo akantu n'okubira Kasuku n'akuwayo akantu n'okubira gundi kuba ffe ebintu twabijjamu entondo. Nenkubira Mimu ne mugamba Mimu wenkola interview ene eyita. Nenkugamba tajja kuyita. Buli omu akina akyogeddeko kati twogere ku kino. Nojja n'okikola akantu ko ne katambula. Nenjija nga nkuleetedde topic. Nenkugamba ntegenda kuyita. Tukyuseemu tukole topic weti. Netambula nti ate kati bw'oba ogenda omukolako ogenda ne topic zo ate n'akuwa akajanja. Nze mba saagala kukyuseera nange. Naye mba njagala kukulaga nti nze bwe njogera bwe biti ebintu bino bitambula abantu babiraba. Kati lwaki tetukola kino? Kati gwe nojja n'ogamba nina akajanja beeragula okuba balina views. Tewali muntu abalina views n'abalina ssente nabo tebalina. Kubanga nannyini ssente ye Allah. N'abazirina balina kubasaba abongere. Ekituufu. Kati wane Uganda ate tewaliwo YouTube alina views taliyo. Okimanyi wane Kenya ffe tuli kabeka janje. Subscription ya wano omuntu gwe tulaba wane gwe tugamba ani asinga subscription wano ba YouTube. Faruku Sakoza ina ba subscribers bameka. Simanyi kyetaaga kebera. Ne onorabe nono bawa anteira. SB4. Sakozi Gigio mitwala 25 Sakozi gundi SB5 na subscribers bameka kati gotegere nti wano tetulina YouTube alina ba subscribers ali mu 3 mitwala 3 kati ona SB5 nzokuba yatusinga ba subscribers koke alina emeka ona ina 3 oba koke okitegeera koke alina 39 agenda mu mitwalo 4 okitegeera kati abo era tebalina kati wano zenda babitwepinga bya kisiru Nigeria abaana balina ba subscribers miliyoni 3 miliyoni 5 bafuna sente empitirivu ng'omwana omwezi akwata emitwalo 2-3 eja dola
omwana mu kiro kimu yesterday yakoze ensente empitirivu mu kiro kimu kyova nze nali wano nga ngamba gavumenti nti ba YouTubers tusobolera ddala okuba nga tugatta ku ggwanga lyaffe singa gavumenti enaatwa acknowledginga nti weetulina ffe ne tutereeza ne turegulatinga be tulina okukola okuregulatinga gavumenti nga President Museveni asobola okukeera ku makya n'agamba Zubedah nkuwadde akantu nga Putin bwe yakikola n'awa YouTuber akantu kisoboka wane Uganda kisobokera ddala singa gavumenti singa President Museveni basooka ne bamulaga bwe tukola ne turegulatinga ne tugendayo n'atuwa nze nsaba President atuweeyo meeting y'aba YouTubers fenna lwakuba tulina obuzibu obu twerumaaluma mbadde ngenda kikugamba ekyo tulowooza tutegeera yenna ajja n'agamba nti katutuuze nga YouTuber twagala mukuba tulage nti tategeera nti lwaki yatutegeerera okoze ekibiina mbu oyagala tubbirako tewali ayagala kubabba abantu people doing fine mbu lwaki yakulembera people not looking for food people not looking for food anti olina ajja n'agamba lwaki oyo yakikulembera nanti kati obusiru bwaffe buli bwe buti buliwa nti Masembe bwajja n'atugamba tinaguddewo ekibiina kya wanayinki wanayinki we twali tugiggulawo ffe twalowooza repercussions y'ebiriwo olwaleero essaawa zino kubanga YouTube omu bw'afuna obuzibu tulabanga nti Shalom gwe baasibye yalina obuzibu balwana mulimu tebalwana Shalom obuzibu bwaffe kati omutwe ne gutulema okutegeera alwana Shalom talwana Shalom alwana mulimu njagala oddeyo olabe gundi esirisa Shalom yayogera ki kiripu kati bali awo balwana mulimu naye ekitulemye tutegeera tituule turegulatinge tumanye abantu abatukuba batukubisa ki biki bye tutalina kukola biki bye tulina okukola singa YouTube enkyalwala lwaki tukola kawashi nga tuli ba YouTuber bameka buli YouTuber afuna sente mmeka omwezi buli YouTuber bwatuwaayo akakadde natuwa akakadde tekimu affectinga nze Masembe bwompita ku media oba nenyimira nekolera drop nengamba bannanga abalabi ba executive media mu subscribing ku media channel ye babadde bagitwala kati yakomyewo munyambe mu subscribing mulabe ne wakawe ne bagenda yo mfiirwaki mfiirwaki sirabawo bwenyimira ku executive media nekola drop yo nenjiteeke wange kabulaza bannange channel ye yakomyewo mu subscribing mfiirwaki no enchikola Kasuku n'akikola Kuki n'akikola Simon n'akikola Faruku Sakozi n'akikola SB4 n'akikola Opushifa n'akikola Jini Namukasa n'akikola Mary Nambwayo n'akikola Nalongo Lewis n'akikola Nalongo Kitone n'akikola Shalom 256 n'akikola mbuulira oyinza okumala omwezi nga tonnazzaayo ssente z'obadde ofuna kizibu antuganya okweyagaliza naye kati wano buli omu ayagala kubanga ye gwe bagamba nti nze big YouTuber wano mu ggwanga big YouTuber ng'okyalina emitwalo 2 nga nkyalina emitwalo 3 tunuulira ensi endala ze tukompitinga nazo ba YouTuber bali mu ssente mmeka akola emitwalo 2 egya $, n'agamba leero nga kiganye nga n'obulumi afa obulumi naye nga alimu 2 tulina okusooka ne tuyigiriza bannayuganda ne tugenda ne tutuula muzeeyi ne tumusaba appointment ne tugamba president tuli ba YouTubers naye ba YouTubers tosasula musolo tini namba yange gyeri teri YouTuber wano nze noguno omwaka ngenda kufayiringa teri mwaka gwe sitafayiringa na returns okitegedde nti muzeeyi tusasula omusolo muzeeyi tukola kino ne kino ne kino muzeeyi tufunye emirimu wano ku YouTube abantu bangi baali baagano emirimu nga mainstream fena tesobola twaccommodatinga nze sikuba mainstream because abasinga gye twajja gye twava okujja eno gye twajja ne knowledge eno gye tulina kyova olaba abamu tumanyi what to say when to say it nakikye nnina okwogera wotunuulira programu zaffe ngeri gye tuzikolamu era ogenda okulaba nga abamu twagana n'okukwata obusimu okukwatirako nkufuna however nti waliwo aba YouTube abanene balina amasimu naye galinako gadgets ze bongerako najjayo ekifaananyi ekitegeerekeka nga ne sound mulungi era nze kyova nalemera ku kamera kuba njagala nnyo ekifaananyi ekirungi njagala nnyo sound nga mulungi sente ze zikyaganya abamu
naye singa tulina ne studios wano mwe tukolera nti omuntu oyagala omulete mu kifo ekirungi atuulemu naye obuzibu bwe tulina tulowooza nti buli omu bw'afunayo 1,000 lw'abantu abamulaba omutwalo gw'abantu abamulabye tutuuse tuyina okubanga president nga bw'arecognizing ne bagamba UBC egenda kuteekayo ebintu byayo NBS eddewali NTV eddewali simanya makula n'abakantu nga baatuyise muzeeyi ng'agambye nti association y'aba YouTuber mumpeeyo ba YouTuber 3 bajje babakiikirire wano nga muzeeyi yagambye leero ngenda kuwa Masembe akantu omanyi kiba kitegeeza already tuli recognized kye tulina okufaako government erina tu recognize bamanye nti weetuli tetuliwo kubalwana tetuliwo kulwana muntu yenna tuli wano tukola ng'omusawo bw'akola mbutwevuma nga bw'olaba abasawo bonna batali kukolera mulago buli omu alina gy'akolera wenjawulo abasawo balinawo amalwaliro ge bateekawo agaabwe kibaleetera okuwa abalala emirimu naye ate waliwo ekibagatta kuba Masembe bw'oba oyina gundi akwata ku kamera jingiwu nga nange nina abankwata ku kamera ninayo omwana editor awo ngaba emirimu ngaba emirimu kitegeeza gavumenti ogiyambyeko kitegeeza tuyambako ku gavumenti tuyina okubanga association zaffe grow esobola tuyita netuteekamu ku ssente lwaki YouTube afiirwa nga tainaawo yadde essente ezigenda okumuyamba ezivudde mu bayoutuber banne omanyi tuwadde tukitandise nga munaffe bwafiirwa tusobola muwa munaffe waba inayo ka birthday we can contribute kifiira lwakuba nti buli omu apinga buli omu alaba munne nga mayina tetwewa kitiibwa buli omu w'amaanyi ne bajja ne bakugamba Sakozi ayina engeri gy'akolamu ebintu bye nze sobola kuba Sakozi naye lwaki ate mpinga Sakozi ng'olwokuba baŋŋambye nti Sakozi ayina engeri gy'akolamu ebintu bye ntandiko kati temwongerageranya na Sakozi interview erina engeri gyazireetamu na biki ne bajja ne bagamba Shamima ayina engeri gy'akolamu because nze engeri gye nkolamu interviews zange endala ataliiko mbanga omuntu abanga atazze mu interview naawe oyina engeri gy'okolamu ezo Sakozi ayina engeri gy'akolamu interviews ze Kasuku ayina engeri gy'akolamu interviews ze buli omu obuzibu bwe tulina wano omuntu we bajja nga banno baagala oba kubanga abakuyambako olaba nga gwe bakkakkanya abantu tuyina abantu abalwana omulimu abatakkiriza abatannaba kukkiriza nti omuntu okuba YouTuber it is a job mulimu because omuntu yenna kasatandika osasula omusolo ogwo mulimu omuntu yenna bw'aba alina abantu basasula at the end of the month n'amugamba ssente ziizo mulimu so abantu abatuula awo naawoza batuula awo ne bakeerawo mu makya ne baasama tebakola people are working gwali eyo akyayina ekirowoozo essaawa zino n'owooza mbu YouTube okubeera YouTuber si mulimu ye kwaliko ekyo kyamuwetaga twala butabika lwaki omutwale butabika because at the end of the day bamala ne bagulawo YouTube channels nga bamaze okukkiriza nti ate bo gye bateeka waaka be bali mu kuwestinga bwe bamala ne batula ne bajjukira nti they are wasting time they are wasting content ne balyoka bajjukira nti nina okugenda ku YouTube lwakuba nti YouTube si ebyo byojja nolowooza nti ogenda olina kubanga mulimu okumanya nti mulimu tukola okuva ku makya mpaka lwaggulu lw'otakoze toyingiza ate oyingizaawa omale wiiki nga totaddeeyo kati kyekyo kyenkugambye nti bayoutuber bawano tewaliwo youtuber yenna lwansonga bali abaana bayoutuber beeri nze ekyanyambako ntambula neneebuuza ku bayoutuber abalala bayoutuber beeri ne wamala olunaku nga takoze oba wiiki kyano yesobola okubanga ekyamuwa omutwalo mala wiiki wano omunauganda olabe tulina okugenda netuteesa ne gavumenti ne tugigamba ekendeereze ku bantu data tusasula data muyitirivu data mungi nedda naffe bwe tunaaba gavumenti etuyambye nekendeeza ku data ebbeeyi ya data abannayuganda bagenda kwongera okulaba ebiki ebintu byaffe olwoffe tuba tukola ki tufunamu ate ne gavumenti ebe tufunamu gye bajjukira gye bakoma okukuwa sente ku YouTube gwe omusolo omungi gwosasula buli YouTube ekyakimanyi so tulina kutuula butuzi ne turegulatinga engeri gye tukolamu omulimu gwaffe ne tutuula n'abasajja ku tebo tekitwetaagisa kuba nti mugenda kati olaba kuwagira gavumenti tekikwetaagisa kubanga owagira gavumenti okutuula nabo okubannyonnyola omulimu gwo anti ani anaatusobola otutuusaayo tuyina okukkiriza naye abanaaganda tujja baleka tujja kukkiriza tugambe nti Kasuku Zubedah ani Masembe tutuule association yino weeri because nze nawandisa association
nga nkimanyi nti essaawa yonna tujja kugyetaaga. Tuyina IDs, tuyina biki, tutule turegulatinge, tugambe kino ne kino, tugambe tuyina kusisinkana ani mu kusooka kwa byonna. Tuyina osisinkana UCC. Tukigambe UCC weetuli. Tukola emirimu gyaffe weetuti. Ne mutujjako omusolo mwagala sosera license. Ffe tuyina ki? Tusasala license anti tuyina ki? Tuyina gundi wetukolera. Ffe tubafunamu ki? Tubafunamu ki? UCC in return tukuba mwagala mutufunemu tubafunamu ki? Mututunnyonnyole. Bye tulina sookera tutule nabo batunnyonnyole nti munna mmwe mugenda tufunamu bwe muti. Mani bajja kugamba tukolera mu gundi yaabwe. UCC ino tunnyonnyola nga bw'olaba nti baba TV bafunamu. Kuba UCC yewa TV license. Naffe batubuulire nti we batuwa license tufunamu ki? Si kutuwa bwimbu sasula. UCC erina okusooka nekkiriza nti ba YouTuber weebali naye tekinnabanyekira mu mutima baleme kubanga batulwana bulwanyi. Kasajja ku mutima kabayina. Ate kandi badde kasajja naye balinga abaganya okukkiriza nti weeri trend ya waliwo trend endala eri wempya. Nti ba YouTuber it is now a norm nti weebali. Osanga omwana nga TikTok nga sente ze azijjoko. Naye ba TikTok baba regulating, naye ba TikTok bafuna associations eziba regulating atulina ba TikTokers abanene mu nsi endala nga TikTok wali afuna sente mpitirivu. Kujjaawo kukola content we? Olwo gavumenti ejja tuyamba. TikTok nayo batandika okubanga omwana emusasula nga TikTok z'ensi endala. Bulanti mmwe mimu ba YouTuber mwonoonye omulimu guno ogw'amawulire mbu mubeera ku gundi kuno ne mutuwemula ne muyomba buyombi kati ne mumaliriza. Ati bye byenkugambe tulina okuregulatinga. Tumanye biki bye tulina okukola na biki bye tutalina kukola. Tetulina mateeka ge tugoberera ku YouTube. Mateeka ga YouTube ge bagoberera temuliimu nti YouTube egenda kumanya nti wabadde wano ovuma. Mukitegedde. Wabula kati nga ggwe omuntu gw'olina okugamba nti YouTube yange sijaagalako bino sijaagalako beetunda sijaagalako senga sirangako ddagala ly'abasawo nze sikolerako kino siranga musomi wa dduwa sikola ki gwe kennyini gw'osobola okwewa amateeka gw'osobola okugamba nti njagalako bino nga ne target audience yo gimanyi ti nze ntageti nze bano bandabe naye kyolina okumanya nti content gw'oba olonzeewo ne target audience we ebintu ebyogenda obbawa bigenda kubeera long lasting. Onoobiwangaaza lunaku ng'osobola okuwa abantu kwaka okitegeera because gy'oko mu gibuildinga obulungi kyanoyo abantu baba tebati abamu kugikyalako osokyazaako munnabyabufuzi ategeerekeka osobola okuleetako agencies ez'enjawulo osobola okuleeta aba ministry abantu basobola okutandika agencies zisobola okutandika okwesiga okuwa obulango okitegeera because nze kati kyano yange eno ne agencies zinkubira ministries zinkubira ne banga twagala kuwa kalango ak'abakyala because bamanyi nti mu bakyala mbeeramu nnyo okitegeera nti walondawo kiggwe ky'oyagala naye kati abaana bwe banaddamu ebyo nti waliwo abawalana nti ate waliwo abasinga views waliwo bino ate bikola ate ne bye baliko bye bagamba nti babawala tebiriiyo ebyo oba ne betukoleramu nabo baganya okukkiriza kuba buganye wotunulira mimu ogenda n'olaba mbu essaawa zino gwe wookubira Anita okumuggyako interview gwate gwe bakuteeka mu process nnene nnyo ekitali kuwa TV. Ati bye tulina okusooka tutereeze kye nali mbagamba tetulina otutuula tutereeze tukwate tuwandiike introduction letters. Tukwate introduction letters ebyo byonna lwakuba nti nafuuka busy naye byonna byonna nali ngenda bikola owandiika introduction letter ogitwale ku poliisi obagabe batuyita bwe bati ne bwe bati ne bwe bati bamemba tulina bwe bati okwata introduction letter ogitwale ku parliament okwata introduction letter ogitwale ku UCC okwata introduction letter ogitwale mu state house ogambe bannange president gyetuli naye tukolera mu bugubi nedda tomunnyonnyola bugubi omulaga nti gyetuli data wa bbeeyi omulaga nti gyetuli olwo osooka introducing n'olaga mbu mu Uganda tulinamu ba YouTube weetuli tukola kati n'omala n'owandiika ebbaluwa ey'emulugunya ku lw'embeera gye tuyitamu n'otwalira poliisi n'ogenda ku headquarters n'ogaba bakwata ba YouTubers mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa batukwata ate nga batukwata bali bwe bati ne bwe bati ne bwe bati
n'okiteekayo ye kyagamba mbuze kyenkola ogenda malizanga ate naye kyakola n'ogamba bano engeri gye batukwatamu waliwo poliisi emu bweti ne bweti ne bweti engeri gyekolamu ebintu byayo ku bayoutubers si yabo buvunaanyizibwa tulina atukoze eki atufuuse ekizibu engeri gyakolamu ebintu bweri bweti ne bweti kyekituufu mukama waffe n'oteekamu ebbaluwa ne tugenda mu ngeri eri ey'empisa amateeka gategedde okukwatibwa ne tugenda ne tugiwaayo ne tugifollowinga nkufuna oka mukama waffe twaleeta wano ebbaluwa yaffe ey'emulugunya naye tetwaddibwamu kiki tetuli bannayuganda mu uganda mulimu abannayuganda n'ebinayuganda ffenna tuli bamu aba agenda kukuddamu bamala ne babayita ku round table ne babuuza buzibu ki ne bakuddamu kyekiganye wano ne mugenda ne mutwala ku CID bayinza okuba balina be baagala nabyo eyalinga nga tetubimanyi ne bagamba owaye mainstream weri naye mulonde ewali eri mukubireeko na association y'aba youtubers batuwe ba youtubers nga 3 ne press conference za polisi nga siramu youtuber n'omu ati timweyanjula wa mweyanjula wa tujja bitwalayo ate bamale bayizo yemmwe baani tebasobola ssebo waliwo story yali ku judicial awo nga bagiganye ba youtuber njogeza mazima omukyala najja owa communications nannyonnyola nti bannaye wano tuyina buli muntu tumuyina ku listi okujja ng'omuntu alina idea emunnyonnyolako nti waaki amawulire abaana ne batandikaawo nze ndi youtuber nze tongagundi yange ino n'abagamba ebyo sibyagala mumpe introduction data yammwe ebakkiriza okulaga nti muli ba youtuber babuuze association yaffe yawandiika ebbaluwa introduction data tugitwalira omukyala wa communications wallahi naŋŋamba bokka bammemba bo bebaba bayingira ng'ate balina ne ID era abaana bayingira ne ID zaabwe wanayinki bakola story eyo paka bwe yaggwa era nga bwe bajja batibasoma list eyaba mainstream nti gundi TV wet ne bwete mbamane bagaa kati youtubers wanayinki grounds journalists association amanya ne basoma ng'olaga ne ID yo noyingira nolaga ID yo noyinga nga ne bwemba sirinye eyo baali bamaze bawandiika nga babamanyi so kitegeeza kintu bwe mubanga mweyanjudde bulungi teri muntu ayinza kuyisaamu maaso wagikola n'ogiteeka mu seefu oba waginnyonnyola banno nagibannyonnyola buuza obasankyeza bonna bammemba balujja bonna bantu bakimanyi intasosi omanyi emputtu amampaati amankatabbu n'okwetiribwa okuli mu baana ba youtuber bye bikyaleese ebyo ebizibu ng'oggyeko ekyo ngenda kudda ku kiri ky'oyogedde mbu n'obutayagaliza bususi mbu abantu abali mu guruupu eyo balina bannaabwe be bamanyi mbu tebaliimu nga babeera nabo banyumya nabo naye nga tebajja kubagambako mbu bannaaye tulina ekibiina kye twakoze kikola weekiti ne weekiti ate nze kyemmanyi abaana b'amawulire obuzibu bwe tulina buli bwe buti buli omu bwe balabawo association eze baba balowooza kasente egenda kufuna ssente simanya ew'omukulu simanya egenda kufuna ssente wano naye waliwo association twagiteekawo mu kusookera ddala twali twagala kuregulatinga nakulaba ngeri gye tusobola kuba nga tuyisibwamu bulungi mu ggwanga lino nkufuna ng'osobola okugendera ddala bulungi nnyo kulaareza Bob Wine n'ozikwata n'otakubwa nga weeyanjudde bulungi osobola ddala kugenda mulaale ya Museveni osobola okugenda tusobola ddala okugamba nti twagize nga Museveni alinawo ekintu nga tetugenda kirabira ku antu tujje twogere bwogezi naffe tubeerewo tutegeere bulungi muzeeyi wano nalaba baakola gundi ya Gen Z eya Gen Z because tetwakola introduction data tetugitwalangayo ku State House tetugitwalayo ku State House sirina kye nnakolawo lwaki kubanga era baani benkikolerawo feke nyini twekubamu tulinamu okukukuku saagala genda omanye ebitongole ebyo biraba tebyagala muntu ng'ozze weeyisitudde wekka nti munnange olina okujja ng'olina bammembers kituufu bammemba abakkiriza nga tewabakase kati bagira muzeeyi bakira gundi ennene zikyagenda mu maaso tujje tuziraba nga bwe tuzoogerirako eno gituli si mmemba kugamba
Shemu watutte wali ebbaluwa waliwo akasente. Baamuwadde ssente empitirivu oyo gw'olaba. Naye nga tulina okutuwa ne turegulating, otherwise ebintu ebimu bigenda tutuuka nga Masembe bw'afuna obuzibu balwere bwe bagamba muntu wo muntu wange kinkakatako kaŋŋende nga waliwo ajja n'agamba kaŋŋende osanga nange we ndifuna obuzibu aliyekuba mu mutima waliwo agendayo n'agamba Shamu baamusibye ate banaayogera ki nga saagenze kammale gagenda Shamu baamusibye naye nga bwe bagamba nti shalo naga kaŋŋende nkwate views kuba tulinawo omwana gwe twabuuza bino byetaaga okukwata nga tulina ebintu bye twogera biri sensitive byaffe naye ng'ataddeko live ali mu recording kati ng'omuntu nga bwe nfuna ekizibu nga YouTuber nga bannange bonna bayimuka ne solidarity emu sigamba nkimye kantu ng'ajja takimye kantu ng'ajja ng'azze ng'ekimuleese kuyamba munne ekitegeeza twalirabako Shalom ng'akomyewo mu kkooti naye nga abamu bazze lwa kukima kantu obviously nga bazze kukima kantu sigamba nze kubeererawo Shalom bino bye basiba ba Shalom Bantambi n'abalala tulina okubeera careful tumanye nti kisobokera ddala naawe omulala okukima kubanga Shalom ono ayinza okuba yasibibwa ng'alinayo n'abagenda okukuba amasimu alinayo abagenda okudduka lwakuba ebintu ebisinga twagenda amasimu twagafuna leeti tugezeeko bye tugezaako awo speed nga bamuddusa speed nga twategeera leeti twagenda okugira nga buli kimu tuli mu ddire naye kale weewuunye nti kale yagendayo naye era amaanyi agateereddwawo ago amangi n'ebikoleddwa ebyo ebingi ng'olinayo agenda obikukolera tulina osooka okwebuuza yes olinayo abagenda okufaayo nti Shalom bamuleete mu kkooti ku Lwokubiri olinayo abagenda okufaayo bagambe ake kagukole ki tugenda kufaayo okulaba nti afuna production warrant obalina gwe kenyini tutula mu kisenge ekyo tulina mu kisenge ekyo kati we babanga waliwo ekijja kyonna ekigamba nti tusobola okukolera wamu nga under one umbrella tukikole tewali kyetuti kati okwepinga kati ndaba tufunamu eki because nga bwe nkugambye si yeffe abali awo abalina gundi ennyingi views ennyingi teziriiwo nze siziraba omwana ateekayo vidiyo mu ddakiika ezi naba nga akubye omutwalo naye ffe omutwalo oyinza gukubira mu lunaku tugukubira mu lunaku ate nga gwa ssaala kubanga intaneti ya bbeeyi tulina nnyo okukakasa gavumenti nti intaneti ya bbeeyi muzeeyi tusaba tusalire ku intaneti n'okuba omutwalo ne tokawola wadde $10 nanti abakulabye abakulabye baawa akulabidde ku wifi wagivaako ng'agamba waayi data wange ka whatsapp kana akasigaddeko kale byonna tulina otuula ne tumanya obuzibu bwaffe buliwa nkufuna bw'onaaba sikyasobola kubeera nga YouTuber nga nkyasobola okukola bwe nti YouTube yange eno enaabeera we naasobola okugenda mu maaso weebuuza ogambe singa mba nfunye nga ndi wakutambula kyano yange naakola nti egende mu maaso singa enkyolwala kuba kyano gy'odipendingiddeko ate yeggwe host yeggwe buli kimu nga lw'otayimuse kukola YouTube tefuna waaka esigalawo busigazaawo naye singa bukeera ku makya nga toliiwo oyinayo by'okoze ebisobola okubeezaawo YouTube eyo okubanga etambula oyinayo ekintu ekirala nga bw'oba totudde mu kamera wano okwogera oyinayo ekyaki osobola okukola okuwa YouTube yo ebyo byonna tulina tutandika obirowoozaako naye toyinza kubanga gwe mugezi wekka ag'amagezi bw'oba oyinayo ekintu ekimu kyonna ekisobola okuyamba YouTuber munne omulala muyambe tumanye nti enkya Masembe bw'alwala YouTube ye egenda etya mu maaso kubanga ye source of income Masembe mumugambe Masembe tosobola kubeera gwe byonna ku channel yo nze mbeera mbyogera ku channel yange nga ngamba management yange sisobola kubanga nze buli kimu ku channel gwayogera gwe editor gwakola gwe producer ina okubanga alowooza nnyo nga nange presenter nina empisa tulina okuba n'empisa lwakuba nti kati ebuzibu bwe tulina buli omu YouTube abamu tebayitako eri mu mawulire ezo empiso zifunako presenter olina okuba n'empisa olina okuba owa kamera wo ekitiibwa olina okuba producer wo ekitiibwa because owa kamera waatali tokola producer wo waatali tokola ate ne baproducer n'abakamera muwe presenter because presenter waatali tolina content n'abantu b'okyazo olina obbawo ekitiibwa then tusomese n'abana Uganda
omulimu gwaffe gwe tukola oto kuba banaatandika ate gundi nga mumwogeddeko nnyo mukwano gana amawulire ga wano gali disciplined okusinga amawulire g'ebulaaya oli kyatuleetedde omuntu azze mu mawulire gwe twogerako atazze yes tata tusobola tunonoza tutya omuntu atali mu mawulire toyina wogenda tandikira toyina so amawulire googera ku muntu oyo aba yazze muki we inform ekyatunoonyereza n'ogamba okay gundi Masembe bamulese mu mawulire nga omukazi amukubye ne tutandika okutematema story yani yamukubidde ensonga ki kati omulabi ali eyo olw'okuba ye faani wa Masembe tayagala yadde munnamawulire ateese kwani ku Masembe naye ate faani ali eyo singa oba olese defilement case ayagala yo ogiteeseeko anti because mu parties bbiri tayinaako gwamanyi awo nkutegedde kati Abannayuganda nabo tulina obbasomesa Abannayuganda bali green ku bintu ebimu mbugwe wadde oli mukwano gwo wabashamiye ng'oli faani wange ndi mawulire wabaawo kyonna ekintuuseeko abantu balina okunteesaako oyagala toyagala kati ekikufuula faani omulungi n'ekikufuula omulabi omulungi kusooka kumanya nti omuntu wange ali mawulire alina okwogerwako wabula wali abagenda omwogerako obulungi wali abagenda omwogerako obubi gwe ekikufuula ow'enjawulo oba ekikufuula omulungi kutula n'oanalyzing ensonga nkutegedde naawe weteeke mu bigere bya journalist yo n'ogambe naye ono alimbyemu naye tosobola kutandika kugaana munnamawulire kukola mulimu gwe nga bw'ayira gukola kubanga mwanditegedde mutya ebyo nammwe bye mujja mu commentinge singa tuba nga tetubyogeddeeko nga bisigadde bisigazaawo you cannot ekirala ne abireeta mu mawulire ffe ate era ffe ffennyini ne tutula tubikole ki tubyogere ne tubawamu omulimu ogw'okukomentinga era nawe otuula ewuwo kuba nammwe mutuula eyo ne muteesa just mwe temujja mu mawulire mu kamera bakolayo akantu kaabwe babeera awo n'atuula n'omwami we oba n'atuula n'emikwano gye ne bagana naye gwolabye gundi sitole n'agitemaatema eyo eri etya nga bw'otuula bw'otemaatema ekyenjawulo kiri kimu tosobola kamera kati ffe omulimu gwaffe temuyinza tandika gututegeerera lwaki abasawo temubategeerera nti lwaki omulwadde wajja omukuba empiso kabina oba lwaki wajja omuyiteekako kanula lwaki togikuba mu liiso kati tulina osoka ne tusomesa Abannayuganda nabo bategeere omulimu gwa munnamawulire mbula nti mwabamawulire n'okola ki omuntu n'omukola omukozeko programu 5 mukwano yakyalimu yakyaliko ya trending kawiki akyakakutta ati yakyagikutte wiiki kati ate muyina ekintu kyemutamanyi nti abantu bammwe bennyini bwe mukaabira amaziga muve ku mugundi waffe ayinza okuba yennyini kyova olaba ye lwaki aba akyayongera okujja n'ateekayo ennyindo ayinza okuba naye akyayagalobera mawulire nze kennyini neereeta neeteekayo ennyindo ningizeeyo mpunyirize ndabe mpeddeko kandeeteyo akapya mukimanyi muno nnyo abantu bammwe be muyiriddewo awo omubiri amanyi n'okukubira munnamawe n'amugamba owaayi bwenzija nkolera kino oba nvuma nkaabe oli n'akaaba wabaawo abalala abakasaasaanya ye muntu ali yakukaabya akuvumisizza abantu wenna weecwacwanye oweddeko mulina osooka ne mumanya ebintu bino engeri gye bitambulamu kati ziri ensi zaategeera eri bapaparazi beeri alemera ku muntu n'astaginga n'ewuwe ayinza n'opangisa ennyumba eddakaawo just kulaba ono kumubeerako bali abaleetera n'abantu okwetta oba sikyo n'aleeta ka tenti n'akasimbawo wali naafuna wakasimba nga bunaku ono bw'aba afuluma alikodinga n'adduka n'amugoberera kati azze wali ali mu kunywa kacaayi kati avudde kacaayi agenda wano nga byonna bwabipositi ani gwa miitinze ayogera n'ani kati azzeeko wano bava kubuusa baana naye abaddeko wano ne malaaya bagenzeko n'amalako omuntu emirembe wano tetubikola ebyo tetubikola bannamawulire ba wano balina empisa anti bannamawulire ba wano kyobaleetedde kyeboogerako era n'owokyogerako takunonooza ng'omulabi olina kumanya nti omuntu wange ali mu mawulire kyekimu n'abantu famire zaffe biki mulina okukkiriza nti abantu bammwe waliwo ali eyo ng'alina kitaawe munnamagi bwe baba bakuba abayekere balumbye eggwanga ng'omugaana kuba masasi nti okuba amasasi ojja kufa nti togendayo mu lutalo era alina okwetaba mu lutalo ataasa eggwanga kituufu okitegedde kati ogaana oti oli tokuba amasasi ng'ate gwe mulimu gwe munnamagi mulwanyi wa ggwanga kati omugaana oti anti togenda wadde pulezidenti abayise gwe togenda sigala ewaka webake kati at the end of the month sente muzijjewa ate ng'eyaganya okugenda okukola omulimu gwe
kuba abayimbi tebasobola beerawo munnamawulire waatali munnamawulire tasobola beerawo bayimbi we batali bannabyabufuzi tebasobola beerawo midiya weetali naffe midiya tesobola beerawo bannabyabufuzi we batali gavumenti tesobola kutambula amawulire we gatali n'amawulire tegasobola kutambula gavumenti weetali kaakati tubeere ffe buli omu ategeera bannamawulire tutegeere we tulina okukoma ne agencies endala zitegeere nti wano we tulina okukoma n'abalabi baffe abalungi be twagala okufa mukazi wazze mawulire agamba omukuba obviously awe tutandikira okuanalyzinga ensonga bwera nti okisusizza nga tutandika olwo okubanya ate ffe awo tutandise okukola mukazi wo kasitajja bwe papa nga tunoonya waali nga tusooka tumuggyako interview ekitufuula ab'enjawulo nga naawe tujja ng'otuwa oba ng'otumma otuwa oba otumma kati ng'otumma tusigalako n'akyatuwa kuba ye aliwo okakola akyatuwa ate munnaika kati gwe nga tutandika okwebuuza lwaki tayogera lwaki oganya interview kati ogenda okanga ng'afunayo era mu ffe gwawa kati gwawa byayogedde byetukwata ne bino ne twaddamu ne twanalayizinga nti omwami yayogedde bwe yagenze ew'amasembe n'agamba bino naye mu bigambo byayogedde ennaku bye kuba tulina oba analysts n'akitematema nga nze ntudde wano nakukyazizza oanalayizinga bukati ensonga zeyayogedde wali zabadde zitya akati ffe twagambye Sewungu ne Frank Agashomba beevume ninga ate egondi tezikwatagana empapula ezaki ezagashomba Francis Ssenyondo ffe be twabigambye Sewungu twabyogere kati ng'otugana otuteesa ku ebyo ate ki yabireese kati babireese era oli n'agamba ku mmanda oli ajja ne Sewungu n'agamba wabeeyo yenna mpita sidda kuki ku leedi eno kati nze ne mugaa Sewungu ajja mpa akantu annyonnyole nsonga n'otya kukyaza Sewungu kuki kuba naawe onoonya kantu va ne mu by'okunoonya akantu tulina okufuna sitole ng'ebalansinga kuba oli ali eri abawadde naffe Sewungu naye atuwe sayidi kitegeeza Sewungu waakuwa osobola okubira Frank nsobolera ddala buli kiri eri Frank ye akantu story ki ne mugamba mukulu Frank abadde nakyazizaako honorable era yayogedde naye ndowooza wamulabe bye yayogedde badde nsaba gwe naawe ojja ompa eyiyo kaana gwe olina olugezigezi lwaki wamukyazizza tosobola kumpaani gwe nina kukyaza naani gwe sitasobola kukyaza wafunye olukusa ng'oŋŋamba kati lwaki onkubira hati nze nkukubiranga munnamawulire otyo nneme kubaako na sayidi muleme kugamba nti ndi ku sayidi ya Sewungu ekinkubisiza Frank nzije mbalansinga eki nze mbeere nga ndi wakati siri wa Sewungu siri wa Frank Sewungu ayogedde Frank ayogedde kati omulabi gwe njagala akole ki ajajinge kyekyatukozesa mu gundi ya Hajati nga tuli ewa Hajati tuli ewa Haji Hajati omuggyako interview ne Haji omuggyako ki interview Abannayuganda lwakuba nti batuuka ne babeera emotion ate nga gwe mulimu gwabwe ng'abalabi kyova ffe mu theatre eri tuyinayo ekibuuzo kye tubuuza kiriwa abazannyi ffe basiru oba abatulaba be basiru ngolo mukibuuza ani tubuuza ffenna mukiteeka open abazannya ffe basiru oba abatulaba be basiru kati gwe engeri gy'okitereezezaamu ngeri ekuwa ansa gwe kenyini nokyewera ansa kwa kati nze kyessaagala bannayuganda babeere eyo nti Chosen Becky akyaliko atrendinga tuba tuwumuddemu leero n'atuwaayo ka vidiyo akalala enkya awo wenyini we tupiikingira era tuba tuli awo nga Balamu ajjanga agamba muyise tukula okubi tulina okugenda ewa Balamu tulabe Balamu agenda kwogera biki mukwano naye waayi kozi Balamu yakagusa guliwa yakagusa kuliwa yagusa gwani njijukizaamu manyinazi namulaba ku musango gwa Hajati naye ogwo tigwaggwoka nendaba Bianca nendaba ono omwana yani Pretty Nicole yamala ndowooza ye afunye omulensi gwogwo gwe yaggusa ate Pretty Nicole yamufunira si yamufunira ate kati nze kyembadde nkugamba nti Balamu bw'anaatuyita bajo yafunira Pretty Nicole kati Balamu bw'atuyita ewuwe nga 23 ffe tulina wotuganira kugenda kulaba kiki bagenda kwogera wabula si kuga nti walana Chosen Becky ati wali nalina buzibu ku Chosen Becky ffe ate kati wano tuli mu kukola mulimu gwaffe bwemubuwala namususse balabi just bali emotional faani w'omuyimbi kajanja olumu baba na kajanja anti faani w'omuyimbi ye faani asobola okugula t-shirt nga talina mmere
Nagula t-shirt katanalya. Nagula t-shirt yo mimbi najambala nabira muyala. Bulungi nnyo. Ngolochi. Batuuka ne babeera addicted. Okay. Just boba fan ino okwerekeramu. Nomanya nti n'omuntu ono gwenjagala ennyo muntu. Era nze abantu abanjagala mbeera mbagamba. Njagala mu byonna obeereyo ng'okimanyi ndi muntu. Era one day you can be disappointed or you can be proud of me. Oto? And when you're disappointed obanga nkoze ensobi toyimiriranga nange. Kirizambu nkoze ensobi. Njagala obeeremu abo abajja ne bagamba Mushamimu nkwagala nnyo oli muntu wange naye wano wakozeemu ensobi. Ate nga nange ddala nja kumalayo mu maaso ntuule nkirabe ŋŋambe mu bantu bonna yali anjagaliza ekirungi yali gundi. Nkufuna. Tompaana wana mu bikyamu. Anti mboli kyali wange. Tompaana wana mu bikyamu Masembe. Olabanga nkola ensobi jingambe newe nabennyezza mu maaso nja giraba. Mukwano gwange onyamba. Lwaki ate lwaki mugamba kamuwaane no muyirawo mubiri. Kati bafaani b'abantu bafaabo mulina soka ne mukimala because mukyanyiiga muli mugamba olwo teguggwawulira ate fete tugenda kulekeraawo okukola. Ye muwoza kyova abakya abasiba nnyo amakomera bonna abali mu makomera. Siba amawulire. Gwe bahavumi siba amawulire. Siba amawulire. Waiso wa amawulire. Nga muna byabufuzi. Besigye wa amawulire. Waliyo abantu baana bangi nnyo be nalabyawo nga n'obamanya sibamanyi. Bonna babadde b'amawulire. Alesi papa wa amawulire. Si papa wa amawulire. Brian White wa amawulire. Nkuki. Kati njogerako nabe mmanyi naye gwe komera likoze liti. Eyo kaluzira. Kitalya. Kigo. Waliyo amakomera waliwo police post bujjudde. Abo bonna b'amawulire si b'amawulire. Bonna balina gwe baddamu. So saagala kino kibaleetera okulowooza n'abasawo babasiba. Tebali gwe batasiba. Patient akeera ku makya n'agamba nze bankubye empiso nga nagiganye. Omusawo n'agamba nze nabadde ndaba nga yeetaaga mpiso. Mbwanze nabadde sijagala. Omujjanjabi n'agamba twakugambye. Tomukuba mpiso n'ogaana ggossa omuntu waffe. Omusirikale najja n'agamba nakoki nze mundu nga neekyayi. Ne mukuba amasasi. Ne bamugamba abadde tokkirizibwa mu mateeka kutta muntu si gwe mulimu gwo. Your job is to keep law. Omusirikale ne bamuyingiza ekkomera. So ekkomera mukwana ekkomera baawo gwe baasiba yali avumyani yali munnamawulire waawa. Yali munnamawulire waawantu wonna. So tetuteme kufuula issue eno ebeere nnyo y'amaanyi nti abamu muleme kubijjisa mulimu gwaffe kulaga nti mubi nnyo nti ffe babi abasembayo abantu bonna bakola ensobi naye bwe bamala batuula ne bakola ki ne bategeeragana amalwaliro agaggaddewo amalwaliro wano ge musiiba muvuma nze Cancer Institute ebizibu ebigiriko bangambye waliwo omusawo abeera awo n'agamba abantu ng'oluddewo okufa bangambye erinnya lye ngenda kuddamu ndibuuze aluddewo okufa ka vidiyo kati olaba ffe tugenda ate ne tumanya ebyo era ab'amawulire asabira kufa bemukuba nti mwena singa babasiba ne babamalawo mbumususa akajanja nedda njagala buuza bannayuganda mugamba abayoutuber babasibe babamalewo aba mainstream balina ebintu bingi nnyo batasobola ku airinga bye tusobola wano bwe tuba tuleese cases ezibayamba ezibafevaringa lwaki awo muba mututenda mukiramye nti nammwe muli bankwe ne mulyoka mutuwana wamma mwe mwebale kubanga temulina na saidi okoledde sitole badde nnungi oyo omusawo abonyaabonyezza abantu ku Cancer Institute okamala obukamazi nenteeka obulamu bwange mu matigga nenkwata videos ezo mu bubba nenzireeta airinga ogenda okulaba nga omusawo oyo agobeddwa nga ne Cancer Institute abantu batereddemu temubiraba naye singa enkya omuntu anannyigiriza nenzija neerwaneko nga mutandika bayoutuber babi nnyo olw'okuba ggwe twayogera ku muyimbi wo ate nga muyimbi wo yeyeereeta nkutegedde awo otegeera so temututeekako nnyo maanyi sifa ababinya abasembayo ab'amawulire oba bayoutuber twali tulina mainstreams zetukolerako tezitusasula kituufu twali tulina mainstreams nga tuzaagala tukola misana nakiro ojjukira gye twali nga nowooyo soboosa bakubuuza oyosezza ki lwaki oyosezza kati bwe tubanga abaana abo twafunako chansi ne tufuna emirimu egyaffe gye ate bannayikamba buleko tuyita mu bugubi bwe mutamanyi okubanga bunaku tusobola tuteekayo waaka buli lunaku tusiiba nga netulidde nga tuli mu kuyiriba kantu ne tuteekayo olumu tubawo ebintu ebibanyiizizza olumu ne tukuwa ekikusanyusizza nga naawe bw'oli eba otali perfect naffe tetuli ki mulekerawo tujakinga bwe mutyo ate bangi nnyo nze meera byabatujaginze ng'enkeera muguddewo YouTube channels nga mumaze okukkiriza nti mulimu ebyaddala n'alaga mbu kyetukola kibi
n'amala ate n'akola kyennyini kyagamba ekibi. N'akola kyennyini kyagamba nti kibi. Kati aba akola kyaki nga kati oba okola kyaki kyewagamba nti si mulimu. Just YouTube yeetaaga consistency, patience n'okubanga oli muntu w'abantu. Mbunammwe nati musussa nnyo miimu. Okola ki? Gwe n'oyagala onyigirize buli kaseera. By the way nze oba lwakuba nti ntegeddeko nnyo ensi eno ndaba ngirabyeko nnyo ndabyeko bamawulire ba wano balina empisa. Asobola okukola interview n'agyesonyiwa n'agivaako. Asobola okukola interview emu muyimbi n'akkubira n'akolima n'ogamba kamuleke. Abeeri ebyo bya kisiru naawe okubiraani. Ogikuba era n'agirikodinga n'agiteekayo. N'egy'omukubidde ng'omuwoninga nayo n'agirikodinga. N'agibateerayo abantu. Nayo n'agiteekayo. Kati ate n'atandika okutambulirako. Buli kamu k'okola. Ate n'abalala ne bamweyungako. Ne wano omuyimbi wayina ne chance okuba n'agamba Zubedah. Oyo bye yanjogeddeko ekituufu alimba. Kubanga wano ogenda okwekanga abamawulire ba wano baavu. At the end of that day yeetaaga omuyimbi. Kituufu. Bayimbi balina ebyo batandika okuwoninga. Kale ojja kujja wange nga weetaaga transport. Tuli bantu babale nnyo abagenda ku press conferences nga tetwagala osi. Nga nninawo kye nagambye nninawo pastor agenda kujjawo naye njagala mpeeyo 1-on-1. Ng'era nze bwe nzija ne nfuna 1-on-1 eyo. Otambula n'ovaawo. Nze sikyasobola agenda ku press conference gye batampise. Ng'omuyimbi si ye yampise oba management ye. Sikyasobola. Nange sikyagenda. Naye kati gw'omanyi nti waliwo abaana abagenda ng'alinze egy'ebiri. Nsi kyesasula munnamawulire ku press conference emitwalo 2. Uganda. Ati ngamba. Ensi endala. Kati wano omwana baba kyamuwa ebiri ayinza okwogera ku muyimbi ekibi. Ekitegeeza n'ekitiibwa kyali mutuganya okyewa. Ab'amawulire ne bwe tukolako. Bandyagadde okyewa naye sente tewali. Omwana akeera ku makyanga anti akigaana ali ewa. Akigaana ali ewa. Ayinza okuba nga bw'ali ekyemisana. Anaayiiya enkyawe ebinaddako. Nendooza n'abayimbi beddeko. Mbu w'okubira omuyimbi nga gwe omusaba interview ku ssaawa 4. N'ojja 4 kitundu agamba zereeti. Bulungi nnyo. Bo bwe bategeka ebyabwe. Bw'aba ayina ekivvulu nze abayimbi kye mbamanyiko kiri. Akola press conference n'agamba ssaawa 4. Omwetaaga akuweeyo akantu. Aba ne time eyiye n'ekifo ky'ayagala. Bw'aba alina show. Wonna w'omuyita ajja. Ate n'obudde bw'omuwadde abutuukiriza. Ng'alina kyayagala oyisaawo. Kati nze ke kakamanyiro ke nasooka ne stoppinga bwe papa. W'omunoonya just munyumyemu ku birala. Wakugamba 7 ajja 10. Nze management yange erwawo okubira omuntu yenna omusaba interview. Naye singa mba nkubye ne nkugamba nsabayo akantu nkuweerako n'ebino wammanga. Nti mukulu mpe Karo Nantongo. Tajja kunyiga. Nze obutanyiga. Tajja kunyiga. Karo. Njagala mpeeyo akantu ku ssaawa 3. Kisaasi. Ku White Horse Mall. Edduuka ki? Nenkulagirira nenkugamba naye enkya kinakkolera. Nongamba Zubedah enkya nedda ninayo show ninayo nekino. Tusobola okukola wiiki ejja ku Lwokusatu nkugamba ye kale ssaawa zibeere mmeka. Nti nnyanza era nkutera ngamba Karo si mu bubi zibeere 4. Era ku 3 kkubira nga Karo wendi nga bwe nagambye zibeere 4. Weziwera 3 kitundu. Nziramu nekkubira. Nga bwe nagambye. Saa zigenda mu 4. Zibeere 4 kuba ku 5. Anijagala ntugikolere awa ku 5. Ninako interview endala. Nongamba Zubedah nzija. Weziwera 4. Mbeera usiddamu kkuba. Weziwera 4 2. Nkuweereza message ne nkugamba next time better. Okikola? Nkikubuuza. Buuza management yambuuza akaba mmanyi. Nkuteerako message ne nkugamba sweetheart next time better wano nvuddewo. Zubedah ate mbadde ndi mu kkubo next time better. Kati ngenze kuba sisobola ssazaamu oli wa 5 ate. Kuba olinga nnyamba obuyambi. Kati nenkulinda ku plan nenkulinda ku time ti. Batono abakikola ekyo. Kuba n'abayimbi abo akugamba ssaawa 4 nkirabyeko ku press conference ezisinga. Ne bayita abaana ssaawa 4. Najja 7 nanyini press conference.
omuyimbi n'abagamba nina press conference etandika 4 najja 8 mba nagenze dda tomulinda 4 eddakiika zennyongeramu zibe eddakiika 3 neŋŋambwa benkola nabo tugende nze nnemye bwe mba nabadde nasasuddwa nensindikira management you said at 10 I've been here from 10 up to 10:30 okay I've left next time better notambula n'ogenda nengenda nekyo I cannot waste 3 hours eh no in one place doing nothing I cannot olinda muyimbi azze no that's not Shamim that's not how I work lugezigezi lwebagamba that's not how I work I have my principles ate nze nina ekirungi simanyiira bantu I keep time when you tell me at 10 I always be there at 10 if I'm not there at 10 I will take time I call nkunyonyole lwaki siriiwo kunya nti nfunye emergency nayo kyasooka kunguminkirizaako nenzija 5 bwe kiba tekikyasooka tusobola okukola olunaku olulala nsaba kunsonyiwa omukubira nkuba so ndowooza nti naawo mulala kyalina okunkolera nze nina mwaka akajanja era abantu abasinga bamumanyi benkolagana nabo tomumanyi bulungi nnyo mba nasaavuddewo omanye emirundi gye naakakubira nagambye ku ssaawa 8 eziweze mmeka mukama wange muzigenda 9 navuddewo my brother tukole enkya era omwami wange alina ekizibu eki buli muntu amugamba mukazi we ali arrogant ekirungi amumanyi era asooka kubuuza ali arrogant yakoze eki mbu yaŋŋambye egyo gy'essaawa 4 nenfunamu obuzibuzibu ku 5 mukubidde naŋŋamba next time better n'agamba nti bw'atyo yagambye mmeka sikikola ku muntu ku bantu buli muntu ne bw'oba ogenda kumpa ssente nagendako ew'omusajja awo entinda wasikini simanya biki naŋŋamba appointment ya ssaawa 4 mpaka Kalango nentuukawo 3 nali ntuuse nemukene nemugamba mukama wange waŋŋambye naye ndi wano kankulindeko naŋŋamba wendi ndyeno munda nina benkolako naye nnindaako nemugamba kale 4 ne ziwera 4 bwe zaawera 4 nembuuza abaana omukulu atuuseewa ne bamukubira ne bagamba ajja kulu nankubira nanga Zubedah mbadde nkyalina ano kemmaliriza naye bakuwaawo ku kyayi nemuga asaze kunywa kyayi mbadde nsaba kubuuza appointment yaffe ekyaliko ey'ennya kuba ku 5 nina gyendaga nangamba nzija kati mpa eddakiika ezi 5 nemugamba omukulu assaawa 5 ntono netula netulinda namuwa 10 n'ezi saddamu kkuba wayongeramu n'eddakiika 10 saakuba otyo saakola ki wenti wenkola neŋŋamba tugende abawala leka tumukubire saatunda amabega yankubira nga ndi kukola birala naŋŋamba Zubedah ate kati mbadde nagala abaana bakwokyali ne mugamba musaze nga ndi muyala ekyampisizaawo yabadde bizinesi ya Kalango ku ssaawa 4 ninze dakiika 3 wasted without doing nothing kangende nkola ebirala bw'oliwo neetaaze nga ddala mu butuufu neetaaga mpita obudde bw'oliwo era bwe yaddamu okunsinkana yansinkana mu kifo ekyange ekye namuwa because obuwa obudde yali abuwestinzi gunomupimira naye yes sikola kuba nti ompa mulimu nti ate ogenda kummanyiira nina ebintu ebinyambye mu bulamu masembe biriwa ebyo akamanyiiro tukagala yes Bunawe bw'olina olugezigezi. Nze nina olugezigezi naye lunyambi. Naye olugezigezi olwo ndugoba kamanyiiro. Kyova olaba nze omuntu tosobola kubanga ompa mulimu nga ku TV nosooka n'oŋŋamba kati ogenda kweyambula. No my dear. Tolina kwambala akakaaya. Obukwakulizo ng'ompa omulimu nti akakaaya kwe kali. Tolina lw'ogenda kunanga nyambadde kimpi onankozesa mukama wange. Mbumale njagala oyambala sigamba nti kati nga mbu ninamu ke ninamu ne bwe nali sirina. Nga ndi bwe ntyo. Ntambudde n'olugezigezi lwange paka wano wendi. Kuva dda? Tosobola kabeere ne bwe nali sinafuna musajja tosobola kunkwana n'oŋŋamba mu kifo tugenda sinkana mu kifo bwe kiti nti yes 5 yes ojje mukaaga nga nkyaliwo mu kifo ekyo ndi olinda mu mwana nagenze kunya kitundu nagenze kunya kitundu ndi kukipusiza maama wange tupima gwe yeekwana anti mukwano kyova olaba nti gwe nnina mulina
ninda njijandi kye bayita nkwata time. Lwaki toninda? Ate ne bwemba sikutte time ate ntya okulimba by the way. Ntya okulimba era banninanye bammanyi. Kubanga mmanyi ekizibu kimu nti bw'olimba ku 8 ne ku 8 kitundu olina olimba ne ku 9 mpaka olunaku nga luzibye. Ng'olimba bulimba. Saagala kintu kyentandisa bulimba kuba mmanyi kikukakkana na bulimba. Kati nina ebintu bingi ebintankyova abantu balowooza nina olugezigezi naye sirina lugezigezi. Mbw'oyo omwana tasoboka. Naye abamanyi abantegeera bamala ne bansobola. Era bawangadde naawe? Kabe buli muntu mbimukola ebyo byekkola. Kabeere sayima akimanyi. Wankubira my sister nya kitundu. Okujjako nga ngwikiriza wana ate ne bwongwikiriza nga nina gwe ndi mu kukola interview nga eyo yabadde yakunya. Nojja nya kitundu mba ntandise okukola omulala. Gwe mpa akantu. Tuula nninda? Otuula n'onninda mpaka abo bonna abaliwo nga baweddewo ate ng'okakasa nti sirina wenzira. Woba olina yodda? Ngenda bugenzi. Sister nzize mu kifo. Next time better twagambye mmeka. Wangambye nnya? Nenkulinda mpaka nya kitundu. Toyina simu communicate. Communication nkubiro ngambe sister nfunyemu obuzibu nange ndi muntu nja kutegeera. Ne kati sebo golooza nze ndi mandwa. Ntegererera ku mutwe gwo. Okimanyi nati tuba busy. Sisobola mukwano. Obimanyi ebintu bukati. Interview yatandise late. Nze era ky'ova olaba kabeere masembe bw'oŋŋamba. Sister nina ekizibu mpaayo emitwalo egi. 3. Ne nkugamba ngenda kukuwa emitwalo 3 my brother. Ne nkugamba ngenda kukuwa emitwalo 3 my brother. Bwe mba ndi bize ŋŋamba ndi okumpi. Nkwegayiridde nzijukiza seerabira nina okuwa masembe emitwalo emeka? 3. Singa nze sisobola kujjukiza muntu kintu kye yeeyamye. Nze anti yakusuubiza nkujjukize nti munnaye wali ogambye okukola kino. Wali ogambye okunsindikira sente. Okujjako nga waŋŋamba kyami munzijukiza nga 22 23 nsobola okukusindikira ki? Saakikugamba. Sisobola. Ng'oŋŋambye agwegenda nze siri wakujjukiza. Ngenda zikuwa. Sente ngenda zikuwa. Sisobola kufuuka bbeega. Oba tofuuse bbeega mimi. Nedda mukwano. Sisobola kukubira. Oba onjijjukiza bujjukiza mbu akasente. Okujjako nga mu bigambo by'omwali mu statement egamba. Njijjukiza. Nzijukiza. Teyaliimu. Naye bw'eba teyaliimu. Nsimasembe sisobola. Kyova abakyagamba mbu olina olugezigezi. Era mukwano nze. Abamanyi ate kati gwe omumanyi. Nze nkumanyi. Naye bali abalala. Bantu abasinga bagenda bantegeera. Mu mimi akantu kagenda kakwonoona wooto si we wajja. Ani? Nze abantu bamanyi babuuze bwe nali ewa Uncle Kato. Nali mu streamline. Babuuzeeko nti Shamimu yooyo oba yakyukamu. Bw'oba onyiiziza straight up nkugamba. Bwe mba sikwagala nkugamba. Kituufu. Bw'oba wantama nkugamba wantama. Straight up nze bwentyo. Bannange akantu kazze ddi tutandise okukakola ddi? Kaakajja nga twakavaawo mu COVID okubeera serious. Okiraba ekintu ekyo? Twalinayo abantu 5 abatumanyi. Abantu batusasuliranga ne batulaba. Ewanko Kato. Ng'okola ki? Nga tuzannya emizannyo. Nga batusasulira emitwalo 5. Ng'ani gwe basasula 5? Ife. Nga basasula 5. Nga tuzannya series nno ku stage. Buli lwakuna nga abantu balina otusasulira batulabe. Buli lwakuna? Buli lwakuna. Mitwalo 5. Tabanoono. Nga bajja laba oli wano twakolakola dda ku TV ne biganda buganyi. Kati abantu bayinza okuddawo ne balowooza nti twatandise kali oziraba jjo intaneti lwezze. Wano mu biseera bya intaneti w'ofunidde erinnya. Abantu bababuulira amannya gange abasinga ojja kusanga nga wali yampita Zaalwango, wali yampita Senga, wali yampita ani kusinziira ye mu project gye yanjagaliramu. Nze nfuuse nnyo practicing mu mawulire. Omulimu gwe nasoma nali nagukoowa nga gwantama. Kyo kyagukutamya. Akamanyiiro akajjuddemu mu bakama baffe n'okuba nga tetusasulwa. Kyova olaba nze bwe mba nkozesa omuntu kyensinga okweraliikirira gwe musaala gw'engomuwe. Kuba nali mpiseeko mu mbeera y'okukola nga sisasulwa. Mmanyi bwe kiruma. Akamanyiiro tomanyi bwe kiruma?
enkuba nekuba enkuba ekubye ng'otya okugoba kyokka otya okugoba ku mulimu gw'otasasulwa. Abantu batuleke tweyagaleko. Enjala ne baluma ne tuyala olekisi nga tugabananga banne Masembe nseetu. Twaliko ki? Naku Masembe nga lina gye tudda ng'omuntu okuwa omulimu olabanga akuyamba. Nobeere wantu nga tosasulwa. Nga tosasulwa naye ng'ate okola nnyo ate nga ne mukama wo mutya nnyo ng'omuwa ekitiibwa. Enkuba nekkuba. Nojja nze nzijukira enkuba yankubako ku booda. Sawa 11. Tutaffe programu yaffe yali kumakya. Enkuba neetukuba. Neetuuka nga ntonnya wenti. Nenyambala engoye endala nenkola. Kati waliwo olulala lweyankuba ntisanga amasannyalaze tekuli gagenze ku TV. Kyokka nga atozze. Ngoze. Munnammwe omwe alinamu kasene naaga kangule yaka. Abantu batuleke, mutuleke. Zino abantu batulaba ne baga kati obo oyo yavaawo alinga eyaga mukwano zino kali yatuzikoleredde. Naliko ne Rain ne batuwa omutwalo nga baagala show za wiiki. Gano amannya tugakoleredde ebintu bye tuyiseemu. Bingi. Ffe twagendako eyo okutunda tiketi mu Owino. Ng'abatunde era abakazi b'omu Owino twetaaga tuyiteyo okwo tubaweeyo kanda. Nga be batuwa emmere gye tulya nga tutwala tiketi za tutunda za 10,000. 10,000? Ng'era tebajja. Mimi. 10,000? 10,000. Olwo nga ekivulu mwataddemu sente. Nga twataddemu buli kimu nga ne sente twasonze ensonde twezimbidde stage tuguze costumes ennungi ennyo twambadde engatta ennungi enzibu abaana bakoze make-up nga tiketi tutunda za 10,000 ng'ate era baganye okujja ne tutandika zitambuza ku bwereere. Ate nga n'ez'obwere tuzibasanze ate n'ogimuwa n'agamba simanyi oba nnajja. Nojjukirako gye wava. Nze kyova olaba ntegeera kyova olaba sirina kisobola kunvuga kubanga gye nava saagala kuddamu nakutunulayo. Just Endowoozayo bulowooza kinyambe gye ndaga. Olwo ate abaali mu lugendo olwo. Baani? Bwe wali nabo. Bonna bategeera munnange. Tekuliiko musiru. Bonna bategeera bonna bali progressive kye kisinga okunsanyusa. Andi bannaffe abo mimu batuuka ekiseera w'obasukkulumako ate ne bagamba weera. Ekirungi bonna nga bwe twali abasinga bali bulungi. Eyo ekirungi. Abasinga balina amannya abataafuna amannya mu mirimu emirala gye balimu bagaggeera. Naye ate mulimu gw'osanga nga weewaawo wadde buli omu yafuna mu kategore we yagenda naye nga waakunoonya gwe n'omulaga ndi bize nga atandika okujjukiza oli bize ki nze bukola ne bw'obinzijukize ojjukira ebiseera bwemba ndi bize nga nnoonya ssente bye byekisiru byo saagala biwulira oba onyiize nyiiga bibyo anti twali bawamu lwaki nkukubira tokwata ebyo tebinkwatako wonkubira ne sikwata manya mbadde nina kyenkola nange bwe mba wa buvunaanyizibwa essimu bwevaako bwe mmaliza byenkola kakkubire kasita nkukubira n'otandika ayi maama obwedda akubira nga nkuggyako tompa stress. Bannaffe bano bwe twabeeranga nabo mu lugendo bagaana okukkiriza mbu Mungu yanyimusa. Bagaana naye bafitina. Fitina? Nabutaagaliza. Ebyaddala? Omuntu akusinze kkiriza nti akusinze osabe Katonda akutuuse wali oba akusukkulumyewo. Tukkiriza. So producer kiri kitya? Bannange musiibe bulungi mwerabe n'essimu ya buvunaanyizibwa evuga. Tusinkane yanneetaaga. Lindako tusoke tulanga edduuka. Ogenda kuddamu edduuka lireka abantu baliraba bulijjo. Abantu baliraba Masembe. Abantu tebakakanya abantu bampagidde. Ebyaddala? Abantu bampagidde tobesibaako nnyo. Ani ate akulaba? Bampagidde. Anti owulira fitina ekutandise. Ate akulaba kati byoleeta byakye by'ekisiru. Ani ate akulaba byeki. Twatobanga ffenna. Amajjako. Executive Media. Focus, innovate, succeed.